Enkya ya leero bannamawulire abagasakira mu Paalamenti lwe balonze abakulembeze baabwe abanaabakulembera nga bakola emirimu gyabwe mu Paalamenti. Mu kalulu akabadde akakasammeeme okuvuganya kubadde ku kifo ky'omukulembeze w'ekibiina kino okubadde munnamawulire wa Daily Monitor Imaka Isaac, munnamawulire wa New Vision Mulondo Moses n'owa Radio Sapientia Rebecca Francis, ng'era wano Imaka Isaac yawangudde ekifo kino. Ekifo ky'amyuka omukulembeze w'ekibiina kino kibaddeko abantu babiri okuli Sabit Joseph owa NBS ne Vincent Kasozi owa Radio Sanyu, wanongera Sabit Joseph yawangudde ekifo kino. Abalondeddwa ku bukulembeze bategeezezza nga bwe bagenda okulwanirira eddembe lya bannamawulire n'okulaba nti bannamawulire beeyisa mu ngeri esaanidde. Ekitanje kyayita tewali nkolagana n'abakulembeze naffe bannakibiina. Kyova olaba nti buli omu yali ku lulwe. Nga buli omu alowooza nti oli amulyamu olukwe. Nze nga nze kyembagambye okusooka nti ekisinga okukuza ekibiina nga UPPA kukolera wamu. Nga nze mu new cabinet nja kubanga mpita meeting ez'abakyala ne tuteesa omuntu omukulu osobola kubeera outside parliament n'ofuna relationship zo, naye nga tukulubiza abakyala ba journalist baleme okuleeta relationship ezo okubeera wano. Paalamenti y'omulundi ogw'ekkumi yakola enkyukakyuka mu bannamawulire abakasakira mu Paalamenti, ng'era bannamawulire abasinga tebasobola kukomawo ku mulundi guno, ng'abo abaakomawo be baali ku ddaala lya diguri, ekintu ekitaasanyusa abaali tebalina diguri. Wadde nga bannamawulire bano tebagenda kwetaba mu mikolo gya kuwaayo buyinza, baabalondeddwa bategeezezza nga bwe bagenda okwewa obuyinza bwabwe. Tamanyi oba bali banajja okutuwa fayiro zaabwe, kubanga balowooza nti kubanga tebali mu UPPA enfu, so bayinza okubeera ne bagamba nti tujja kujja kubanga tebalina diguri. Abamu baali babadde bano nga bamaze emyaka 3 ne bagamba abamu mulemukko, so abasinga bayinza okugamba nti tugenda kugendayo kubanga banyiivu maybe. So bana banga banyiivu, ffe kino ekibiina kya muntu aliwo. Kura Kingdom TV, Samla Hanifa amalindirire. This is Kingdom TV.